Yesu tumwebaza kubanga atulessewo nga tuli balamu. Nkwebaza okubanga ogoberera ebigambo bino. Nkwebaza okubanga obigabanako n'abalala. Subscribe nga ku YouTube channel ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Olaye ebigambo bino n'ebirala bingi. Obubaka bwe tulimu bwe bw'ekiseera ekisembayo. Obubaka obufundikira ebyafaayo by'ensi. Obubaka obutulabula nti tusigazaayo ekiseera kitono. Obubaka obutuyita okuddamu okusinza Katonda, okuddamu okumuwa ekitiibwa, okuddamu okussa ekitiibwa mu kigambo kye. Tuyinza okuba nga twerabidde, tuyinza okuba nga tubivuddeko, tuyinza okuba nga tebikyakola makulu. Obubaka buno kye buva buzze gye tuli bulutegeeze nti ekiseera kye kino kye twetaaga okudda eri Katonda, ddala mu biseera bino eby'enkomerero, kubanga tukyetaaga nnyo okusinga ne bwe twali tukyetaaze. Kitaffe yogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Tulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Bwe tusabe n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Waliwo ekintu kye tuyinza okwesiga mu kiseera nga kino ekisembayo. Waliwo ekintu kye tuyinza okuteekamu obwesige nti ddala kya mazima. Waliwo ekintu kye tuyinza okuteekamu obwesige nti ddala kituufu, kye tusobola okwesigamako era ne tukkiriza nti tuyinza okusinziira mu kyo ne tutambulira mu bulamu obugwanidde. Tuli mu biseera ebisembayo eby'ebyafaayo by'ensi eno. Mbajjukiza bulijjo nti enkomeero ya buli muntu yenna awulira ebigambo bino n'ebyabo abakwetoolodde byesigamye ku kiki ky'osalawo okukola leero. Embeera ezigenda mu maaso mu nsi zitulaga nti obudde buweddeyo, era zitulaga nti kyekiseera bwe kiba nga twali twetaaza okudda eri Katonda akadde ke kano. Waliwo ebiri mu nsi olwaleero mu kitabo kya Isaaya essula eya 24 olunyiriri olwokuna okutuusa ku lw'omukaaga bye njagala okusomera. Ensi ewuubaala, esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka, abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi, era ensi esiigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu. Kubanga basobezza amateeka, ne bawaanisa ekiragiro, ne bamenya endagaano eteriggwaawo. Ekikoliimo kye kyava kiri ensi, n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kye bava bookebwa, abantu ne basigala nga batono. Muganda wange ne mwannyinaze, ensi ewuubaala, ensi eggwamu amaanyi, ekikoliimo kiridde ensi. Abagituddemu bakakasizza nti gubasinze, kubanga bamenye ekiragiro, kubanga battattanye endagaano, kubanga balinyiridde ekyo Katonda kye yayogera. Ebiseera bye tulimu bassobo ne bannyabo, mbakoowa olw'okutegeera nti ensi efaanana bw'eti olw'ensonga etegeerekeka. Ensi efaanana bw'eti kubanga egaanye okutegeera ekigambo kya Katonda. Ensi efaanana bw'eti kubanga egaanye okuwuliriza eddoboozi lye. Abaana bweyisa nga bwe beeyisa kubanga bagaanye okugondera eddoboozi lya Katonda. Obutemu, obuluvu, okweyagaliza, enjawukana, entalo mu maka, abaana obutassa mu bazadde baabwe kitiibwa, n'ebintu ebirala byonna by'olabako ebiraga nti ensi ewuubadde, ebiraga nti ensi eweddemu amaanyi, ebiraga nti ensi tekyalina ssuubi. Muganda wange ne mwannyinaze, bizze kubanga abaana b'abantu baganye okufuula ekigambo kya Katonda n'endagaano ye n'ebiragiro bye ekitundu ku bulamu bwabwe. Era enkomeero ya byonna, essula ya 24 eya Isaaya olunyiriri olwabiri lugamba nti ensi erigwa ng'omutamiivu, eriyugumizibwa ng'ensiisira, n'okusobya kwayo kuligizitoowerera, era erigwa so terigolokoka nate. Ensi erigwa so terigolokoka nate.
ebyawandiikibwa bigambye nti egenda kuyugumizibwa ng'ensiisira. Obutali butuukirivu bw'ensi bugenda kugizitoowerera. Obutali butuukirivu bw'ensi bugenda kugimenya. Obutali butuukirivu bw'ensi bugenda kugitunuuliza mu kuzikirira. Kyava agambye nti egenda kugwa era tegenda kuyimuka nate. Naye ekibuuzo ekikulu kibuuza, ensi bw'erigwa onaagwa nayo oba onoosigala ng'oyimiridde? Njogera naawe awulira ebigambo bino, alabika nga tebikwatako, alabika ng'obiwulira ng'ebitalina makulu, nti ensi eri mu kutagala nga mutamiivu, ebiseera byayo bigiweddeko, egenda kugwa era tegenda kuyimuka nate. Tokkiriza nsi kugwa, naawe n'ogwa wamu nayo. Mu kitabo kya Yeremiya essula ya 22 olunyiriri olwa 29 waliwo okukoowoola Katonda kwawa ensi. Ayi ensi, 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 wulira ekigambo kya Mukama. Nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze. Ayi ensi, 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 wulira ekigambo kya Mukama. Ekyo kyokka ensi kyesigaze okukola. Ekyo kyokka abaana bo kye basigaze okukola. Ekyo kyokka baganda bo kye basigaze okukola. Ekyo kyokka abakozi b'okozesa kye basigaze okukola. Kuwulira kigambo kya Mukama. Tuli mu bubaka obusembayo, obubaka obukoowoola ensi eno, okuva mu kutunulira ebintu ebirala ng'ensibuko y'amazima, okuva kutunulira ebintu ebirala ng'ensibuko y'essuubi. Ensi yeetaaga kuwulira kigambo kya Mukama bw'ebanga eneetereera. Ensi teyeetaaga bannabyabufuzi balungi eryoke ebeere bulungi. Ensi teyeetaaga byakulwanisa namuzisa eryoke ebeeremu emirembe. Ensi teyeetaaga bannaddiini abatugatta awamu eryoke ebeere ennungi. Ensi teyeetaaga kika ky'abantu kimu nga kye kigiriko eryoke ebeere ennungi. Ensi yeetaaga kuwulira kigambo kya Mukama. Abazungu beetaaga kuwulira kigambo kya Mukama. Abaddugavu beetaaga kuwulira kigambo kya Mukama. Abakulembeze b'amawanga ba parliamentarians n'abalala mwetaaga kuwulira kigambo kya Mukama. Mu kiseera kino ekisembayo, okujjako nga tukkiriza ne tufuula ekigambo kya Katonda ekifuga obulamu bwaffe era ekibukulembera, ensi egenda kweyongera mu kizikiza, ensi ekikolimo kigenda kugirya, ensi abagiriko bookebwe basigale nga batono, etagatte ng'omutamiivu, egwe era tegenda kuyimuka nate. Kyenva nkutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti Katonda tewali kyagenda kukola okutuusa ng'ategeezezza ensi eriwo olwaleero ekigambo kye. Ebigambo ebisangibwa mu kitabo kya Amosi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omusanvu bigamba bwe biti: Mukama, mazima Mukama Katonda taliiko ky'alikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Mukama taliiko ky'agenda kukola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ebyama bye. Katonda talina kye yali agenda kukola okutuusa ng'abikkulidde abo be yalonda okuba abatume be ebigambo bye. Ensi yeetaaga kutegeera kigambo kya Katonda. Katonda kyava yasiima akibikkule eri abaddu be bannabbi. Omutawaana ogusinga obunene oguttattana enkolagana y'omuntu ne Katonda gwe mutawaana ogw'obutamanya kigambo kye. Mukama teri kyagenda kukola, teri kigenda kuba ku nsi kuno, teri kigenda kugituukako okujjako nga yakibikkula, okujjako nga yakitulaga, okujjako nga yakitunnyonnyola, okujjako nga yakitulaga. Mukama taliiko ky'alikola okutuusa ng'atubikkulidde ekyama kye. Muganda wange ne mwannyinaze, gy'oli owulira ebigambo bino, gwe omuntu ow'ekiseera eky'enkomerero, buli ekiriwo n'ekigenda okubaawo n'ekyo ekyabaawo edda, Mukama yakibikkula mu kigambo kye, yakibikkula okuyita mu bannabbi. Kyenva nkukoowoola owulira eddoboozi lye,
kyenva nkukowoola olisseemu ekitiibwa, kyenva nkukowoola oligondere, kubanga lye lyokka erigenda okukuluŋŋamya n'okuyisa mu kiseera kino eky'enkomerero ng'olina essuubi erissuka ery'ensi eno. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ogw'amaanyi ng'onyweza ekigambo kya Katonda n'obukulu bwakyo eri obulamu bwo.